Tuli ku musomo gwaffe Yesu Kristo mu Busiraamu. Guno musomo gwa 23. Ffe tumanyi nti abali eyo makereziya n'amakanisa baagala kuyingira bwakabaka bwa Katonda, baagala kugenda mu ggulu, baagala kuyingira mulamu obutaggwaawo, baagala kuyingira mulamu obw'okwesiima. Naye olina kusala eddiiro gye mu Busiraamu, asilimu tasilamu. Siramuka munnange owone, siramuka owone ekibambulira ekikulindiridde. Buli yenna awuliza ensonga, munnange siramuka ojja eri eddiini erikkiriya ekugamba ebiyingira mu bwongo. Kano mukawulire mwenna abali Allah tasobola kukwata kintu kye tutasobola kwennyonnyola. Nammwe abagoberezi ba Kristo ekyabalema okwennyonnyola buli asirika nadda mu kasonda ng'alimu okwagala okumanya ewatuufu avaawo bimutabudde. Kijja kityo okuba nti ye Katonda ate ye muntu, kijja kityo okuba Katonda ali omu mu basatu, kijja kityo okuba nti obwa Katonda bukolebwa basatu. Ate nga bw'ovaawo nga bikutabudde, bw'oyagala okujja okubuuza pasa tajja kulowooza nti sirina mwoyo, nandiyagadde okubuuza faaze najja kugamba sirina mwoyo. Ate oli batugamba kkiriza bukkiriza, kkiriza bukkiriza. Buli wogera bwoti kati bweba bikulemye okutegeera toliiko mwoyo. Saba Katonda akwe mwoyo mutukuvu n'omukawulire. Eddiini ya Allah erika abantu okugenda mu geyeena, erika abantu okuyingira mulamu obw'okwesiima. Allah tasobola kugiwa abantu nga kintu kiri awo bawangalire ku nsi nga bali fi hira, bali mu confusion. N'olwekyo bannange mujje eri Obusiraamu. Obusiraamu bwangu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبي بتيبوا أبارونجي تواربيه ممسوم gwaffe ogwayise engeri eddiini ya Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam yesanganga eri mikono gy'aba Kaisaali ba emperor aba Roman Empire. Abamanyiddwa nti nno sibe baali ne Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Twalabye omulimu gwabwe mu ddiini eyo nga Constantine nga naawe bwe wakinyizaawo n'okiraba bwe tonnakikola kikole kati, nga yatuuza olukiiko olwa Nikea mu kibuga Nikea oluyitibwa the Nikea Council, n'abeera nga ye yateeka amateeka agatambulirwako olwaleero Christianity, n'afulumya ekiyitibwa Nicene Creed, enzikiriza eyo eyatongoza Trinity, okubeera nga Nabbi Isa alayhi salatu wassalam emujja kubwa nabbi, emujja kukubeera nti muntu, emujja kukubeera nti mubaka wa Allah tabaraka wa taala, atayina any divine power oba ekiyitibwa al-quwwa al-ilahiyya, amaanyi obuyinza ebyeyawulidde omutonzi omu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala. Twalabye Constantine olukiiko lwe yatuuza, ne tulaba oluvannyuma eyamuddira mbigere Theodosius, naye omulimu gwe yakola okubeera nga yalagira okutta bonna abaali batakkiriza mu Trinity. Era ntugamba nti ekyo nakyo kiwandiikewo, osobola okiwandiikawo n'ogamba ekyokulabirako. Yonna empandiika gy'oba okiwandiiseemu oyinza okugamba the persecution of non-Trinitarian groups, okuyigganya okuliisa akayirigombe abaali batakkiririza mu Trinity tathlith, kwe kubeera nga tugamba nti taata n'omwana ne mwoyo mutukuvu, nti obwa Katonda bukolebwa ekyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agenda okujja emyaka 600 oluvannyuma lw'okuva kwa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, ng'ekyo kigenda mu maaso. Allah raga laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala yewokusatu kubameka kubasatu, nga betwagamba nti okuvunula n'ogamba nti inna Allaha thalithu thalatha, Allah ali omu mu basatu, eyo nsobi. Eyo nsobi si nzivunula ntuufu. Aya si bwetyo bwegamba. Olwarabu tunuulire bulungi. Inna Allaha, mazima w'ekitiibwa Allah, thalithu yewokusatu, thalatha kubameka kubasatu. Abakola ki? Abakola obwa Katonda, yaani obwa Katonda bukolebwa basatu. Kitegereka? Bwe bakuŋŋaana ne bayimirizawo ekiyitibwa obwaki?
obwa katonda. Allah chaga law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. Abakubeeranga waliwo ne katonda omulala ne katonda omulala ne katonda omulala nam la fasadata, system yonna yali badde ekyankalana neyonooneka, buli kintu ne kifuuka kavuyo. Bal nga mu aya endala Allah gati wala ala ba'dhum ala ba'd, yatandika agamba nti idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Singa bwe kitobe kyali buli katonda yali kuttemu ebibye ne bakayana ne basimba empanyi, bw'oyita wano nange mpita wano, ate baali tebenkedde. Wala ala ba'dhum ala ba'd, baali gyo n'ebitala ne balwana, kubanga kitendo ky'abakabaka buli muntu okwagala okugaziya amaki, buli muntu okugaziya amatwali. Ne bwebira ayina mangi nnyo, nga bw'olaba Russia olwaleero eggwanga erisinga obunene mu nsi yonna nga likyayagala okutwala ne Ukraine, nayo bwerigifuna teritebenkera. Bwe batu basalatini babeera nam bannanyiribiza bakola batya. Allah kyava gati wala ala ba'dhum ala ba'd, era ono yali guddewo n'alumba oli asobola okumusikako byeyetondera, abikola atya, abimuggyeko. N'olwekyo ne kibeera nga mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tabangako na mwana wadde okubeera nga alina kyonna ekisinzibwa mu butuufu ekisinzibwa naye. Buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala yu'bad bi batil, yu'bad bi kufur, yu'bad bi jahal, yu'bad bi dhalal. Kisinzibwa mu bukafiri, kisinzibwa mu bubuze, kisinzibwa mu kizikiza, kisinzibwa mu buyabuya. Buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala kisinzibwa mu bukyamu. Asinzibwa mu butuufu ye Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Tuddeeko aya laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Mazima ddala baakafuwala abo abagamba nti Allah ye wookusatu kubameka kubasatu. Enzibu gye tuvunula lwaki nkyamu erinamu katawhidi wadde katawhidi kakafiri ne kakola katya mwekali akagamba nti Allah nam ali omu naye alimu basatu, ali omu naye alimu bameka, ali omu naye alimu basatu. Katawhidi ako kubeera nti mazima Allah ali omu mu basatu. Wabawo katawhidi nga bino just biyunga mwenzo kati eyo gaali naye ekolebwa emipiira ne frame n'amayembe. Kitegereka ebe esigadde eggaali eryetya eyo si ye Trinity. Trinity nga ye bajogerako bagamba 3 distinct persons. Abantu babita ne person wonna no wogisanga 3 distinct persons basatu nga bonna beetadde buli omu ali independent, makulu ga distinct, buli muntu yeetadde ku mulala. Kati mu Luganda ne tukijjayo obukafiri obutwabwogera mu ngeri erikiriyo obulungi bwe twagamba nti Katonda mwana, Katonda patiri, Katonda mwoyo mutukuvu, oba Katonda kitaffe, Katonda mwana, Katonda mwoyo mutukuvu. Ne kitegeeza nti nno oli kitaffe yali badde nti ye Katonda, mongoberera yali badde nga ye Katonda, ng'ono mwana ali inferior kuye wadde alimu otwanyi twaki tobwa Katonda. Kategereka yali sigadde akyali nayo ku authority kasinga ku mwana, sibe kiri nga n'omwoyo mutukuvu naye ali mu kutwanyi naye nga akyali wansi wa authority yaliwa yoli. Nedda eyo si ye Trinity. Katonda mwana, Katonda mwoyo mutukuvu, Katonda patiri. Allah kyavuga idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Kulaga nti buli omu mu nzikiriza eno yatonda, buli omu yatonda, buli omu yali badde akwatamu ebyo bye yatonda. Idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd. N'olwekyo Trinity etandikibwawo n'enneke ya kanso eya Constantine, oluvannyuma Theodosius, Theodiasis, obuliise bwotyo Theodiasos, byonna kale bitambuliraawo. Almuhim n'akola omulimu omunene ogw'okulwanyisa bamuwahidin, ogw'okulwanyisa abo abaali balemedde ku kulwanyisa Trinity nga bagamba nedda Isa nabbi wa Allah, Isa mubaka wa Allah, Isa
muntu ng'abantu abasigadde. Isa talina mugabo gwonna ku bwa Katonda, n'alagira babeere nga battibwa, n'alagira ebitabo byabyo n'ebibeere nga byokyebwa. Bal wamana ibadatan kulla man la ya'taqid at-tathlith, n'agaana omuntu yenna atakkiriza mu nteekateeka eyo kubeera ng'asinza. Wonna waasiŋŋaanibwa attibwa. Amakanisa gaabwe oba amasinzo gaabwe ge babeerangamu nga gakola gatya? Nga bagookya. Ebitabo byonna ne babimalawo, ne bakola omulimu omunene ogw'obukafiiri ogufaanaganako bwe gutyo, nga n'ebitabo byennyini nyini bitulaga nti abaali bakola bino ba empera aba Romani empire, olwo bakola al istila ala nasraniya, olwo bawamba Christianity yatandikira mu Bajews wa rasulan ila bani Israel, yali mubaka Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatuma eri abaana baki, eri abaana ba Israel. Twesiŋŋaana olwaleero nga we don't trace the Israelites mu Christianity, tubanoonya we bali tetukyakola tutya, tetubafuna, wabula Papa ali Roma ewali wasibuka Roman empire, Vatican Roma ewali wasibuka ki? Roman empire. Bwetyo Gharub Roman empire abaali bafuga obufuzi bano Abayisirayiri amatwale ne bafuukanga be bannannyini ddiini eyo ey'ekitiibwa, ne bagitwala gye baayagala, ne bagikola bye baayagala. Wallahu almusta'an. Nekituuka ekiseera ng'olwaleero Vatican ebalibwa nti ntukuvu n'okusinga Baitul Maqdis ewali abaki, ewali Abayisirayiri. Waasigalawo ebibinja ebyajja oluvannyuma lwabali persecution kati evuddewo, ensi ya freedom, ensi ya democracy, ensi ya freedom of worship. Ebinja nebikomawo mu byasa bino ebikola bitya? Ebyagamba nedda bwe tutunuulira ebyawandiikibwa Trinity eno Sintof nga ki abaitwa ba al-muwahidun we bali olwaleero, bakubyewo mu Europe, bakubyeko mu America, bayitibwa batya mu Lungereza? Unitarians. UNITARIANS. Obakoonamu awo. Akida yaabwe egamba etya? Balwanyisiza ddala, bawakanyiza ddala ekyokugamba nti Isa alina any drop of divinity. Naam, oyagala weekali kaleete. Kagamba nti Unitarians are Christians who reject the doctrine of the Trinity, which posits that God is a single entity in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Instead, Unitarians believe in the unity of God, often emphasizing the oneness of God and the humanity of Jesus Christ. Kibadde kya mugaso nnyo ekyo. Bagamba nti nno ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ali atya? Ali omu. Era bemfasayizinga nti Isa ibn Maryam, Yesu Kristo, muntu ng'abantu abalala. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo, abo si basiraamu? Ani ayina ansa? Sekarafa. Si basiraamu. Lwaki? Kubanga tebakkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Olw'ensonga tebakkiriza mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Twagamba nti Christianity naam kwe kukoma ku Nabbi Isa alayhi salatu wassalam ng'okkiriza ne Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Ekyo bayita ki? Christianity. Obo byonna byokkiriza wansaawo, oba obikkiriza otya, oba obikkiriza otya, oba gw'ogamba ki ku nsonga za Nabbi Isa, oba byasiramu bye boogera naawe by'oyogera, oba kasoera gwega tosukka ku Nabbi Isa. Naam, kugenda ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eyo Christianity, okutegera boundaries z'ebintu bino, definition y'ebintu bino, buli kimu ekiyita kikuyambako nnyo. Kitegereka? Abo weebali amachachi wegali olwaleero agali kunzikiriza efaanako betu. Bayitibwa baani? Bayitibwa al-muwahidun. Tugende ku balala, bayitibwa al-ahadiyya al-masihiyya. Bano ba Unitarians balina bye baawukana, tebasobola kubeera kunzikiriza ng'abasiraamu of course gye baliko mu bujjuvu ku Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Tuli fenna kubanga obubuze tebusobola kwekuuma, buteekeddwa okuzaalayo obuze obuki? Obuze obulala.
kakati bano bagamba nti nabbi bano betogere ba Unitarians bagamba nti Nabbi Isa alayhi salatu wassalam mwana wa Yosefu the carpenter ye taata we owaddala obuze obulabye obuze obutaliko question mark obwegasse kugaana omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiringa okugamba nti Abahamadiya si basiraamu. Lwaki si basiraamu? Tebakkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi akolaki asembayo. Tekitegeeza nti nebisigadde bakufaanana munzikirize esigadde baba judde mu kufuriyati adida wa kathira ne bakuwadde entikko y'obukafiri bwabwe kati obuddirawo bubeerawo nga buyitirivu kategereka kati abo bagamba nti Nabbi Isa mwana wani amakulu bawakanya okubeera nti nno he is a son of Virgin Mary. Virgin Mary kitegeeza amakulu Maria atalabako muki atalabako musajja. Kati bil muqabil ne bafuna bannaabwe abalala bayitibwa al ahadiyya al masihiyya mu Lungereza woba yagalo bayingiza bayitibwa Christa Deliphian twete spelling ontaso kiwandika obulungi Christ cho kiwandike CHRISTADELPHIAN mu Luwarabu bayita batya al ahadiyya al masihiyya. Bano they claim everything the Unitarian say. They differ in two. Bawo kana mbitu imeka bo bagamba nti he is a son of a Virgin Mary. Bayimirizawo abasiraamu kye bayimirizaawo era ekiri mu mainstream Christianity. Mainstream Christianity egamba etya? Egamba Nabbi Isa yazaalibwa Bikira Maria embeerera. Naam, sibe kiri era ekyo n'abasiraamu kye bayimirizaawo. Naam. Kakati bano bagamba bano baawukanye kubali bano Unitarian. Lwaki twabagenzeeko wano ffe ekyatutte wano nsonga emu gye twagalawo nti nno ekigambo ky'okubeera nti nno abantu Nabbi Isa alayhi salatu wassalam okumufuula ekisinzibwa okumufuula omutonzi okumuwa omugabo ku bwa Katonda oba okubeera nti obwa Katonda bufumbekedde ku ye tuli ffenna ekyo kigambo ebibinja bingi ebiri mu Bukristo nga buwakanya ekintu ekyo tuli ffenna amma ebyasooka ebyattibwa mu bujjuvu ebitwabirabye naawe kenyini twagambye onyigako obunyizaawo n'obiraba nga bitwagambye kyokkola era nkakasa yakikoze yakituuseeko dda ne kaakati tulaba ate ku bibinja ebyajja oluvannyuma ne bigamba nedda tuddeyo ku byawandiikibwa twetegereze biraba persecution yakolebwa iyimmwe abaaliwo abajja oluvannyuma kweri mmwe mwali ku ddiini entuufu okusinga biri ebinja ebyasangibwawo ekyasa ekisooka ekyasa ekyokubiri ekyasa ekyokusatu tuli ffenna kati ebinja ne bijja olwali gabiga tuddeyo bano ba Kaisaali bayonoona eddiini twale Bruno byo mujjukira agamba nti bannange nedda yawandiika ekitabo Christ and the Caesars engeri ba Kaisaali gye bayonoonamu ki gye bayonoonamu eddiini. Kakati bano ba al ahadiyya al masihiyya bo boogera ekigambo ekifaananyi ky'abasiraamu ku nzaalibwa ya Nabbi Isa alayhi wassalatu wassalaam. Ekyokubiri bano ne bongerako ekirala ekitali kubali bagamba nti Nabbi Isa alayhi salatu wassalaam ye muntu eyasooka okutondebwa amakulu omwoyo gwe gwasookera ddala okukola ki okutondebwa. Buno obuze of course buteekeddwa okubaawo bungi neffe kyetwagala wano kye basimbako amannyo bagamba nti Isa mutabani wa Maryam muntu ng'abantu abalala muntu ng'abantu abaki abalala si Katonda talina banyigo bwa Katonda wabula nabbi wa Allah yazaalibwa Maryamu wa hakadha. Waliwo abayitibwa ba adoptionist to adopt kimanyiddwa okufunayo omwana n'omusiŋŋaana nga ali mu kkubo bambi n'omwola n'omuteeka mu baana bo n'omukulizaamu bamusula kasasiro noga ati ono mwana wange. Kakati bano bagamba nti Nabbi Isa alayhi salatu wassalaam obawandiise waawo owandiikawo bafune
bo bayitwa batya mu Luwarabu al-mutabannun. At-tabanni chechi aha kwe kufuna omwana n'omufuula omwana wo nenga si mwana wo waddala. Kati bano bagamba nti Jesus is an adopted son of God. Nga bagamba batya? Bagamba muntu ng'abantu abaki era yazaalibwani era nabbi wa Katonda, naye Katonda mukumuwa ekitiibwa yasalawo mu bantu amufuule ng'omwana we. Kategerekese amufuule ng'omwana we naye talina divinity yonna. Sharrafahu bi an ja'alahu adopted son. Nga bw'oyinza okusiŋŋaana omuntu ng'ali eri onogamba kapa n'ogijja eri n'ogireeta n'ogiteeka ewakaawo ogirabiranga eki ogikolanga otya naye nga si muntu esigadde ki kapa. Awo nona tuli ku bubuze nefye kyetwagalawo kubeera nga otegeera nti ebinja bingi mu Christianity bigaana okubeera nti Isa alina obwa Katonda bwonna. Tuli fenna kati ate waliwo kino kinyuma nnyo. Bayitibwa mu Luwarabu Aswiniyun, mu lulimi oluzungu bayitibwa Socinians. SOCINIANS. Ate bano bo bafiitinga enzikiriza y'Abasiraamu ne bakamala buki bukamazi. Bo bano ekisooka zino ensonga ziwulirize. They strongly reject the Trinity. Bawakanyiza ddala at-tathlith. Trinity ndoza bonna bakimanya abali eyo. Okubeera nti nno obwa Katonda bukolebwa bameka. Ekyokubiri bagamba nti Isa mwana wa muntu so si mwana wa Katonda. Bagamba nti Isa mwana wa muntu so si mwana waki so si mwana wa Katonda. Ekyokusatu bawakanyiza ddala the original sin. Bagamba teriyo kibi kiki teriyo kibi kisikire. Awo wonna bali wamu n'Abasiraamu banedda bali wamu n'Abasiraamu. Ekyokuna they encourage reading the scripture. Mweberere mbannange temutambulira mu kisinde nga nte mutuukeyo musome mutunuliye mugezeeko mutandule ku bigere bannange twafadde abasajja ekintu bakiwamba ne bakijja bwe kyali. They encourage reading the scripture. Ekisembayo they reject blind following. Bagamba taklidi madhmumu. Kitwa mu lulimi Luwarabu at-taqlidu al-a'ma. Aha gwekiriza bukiriza kiriza bukiriza katekesako. Aha kiriza bukirize kasoze asudemu ne ku mikono walina mbamanyi wali abakwaye ngeri bagiramu emikono wano. Kale abo ndoza gwali eyo wabakonye mudda n'obalaba. These are all Christians. Ate ba Christians abemirembe gine gikola gitya ginemise gisembe gigana edda bannange tuddeyo naffe tubagamba nti abange muddireyo ddala naye temusobola kutracinga watuufu okujjako nga mukkiriza nabbi w'omulembe guno omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki inna hadha alqur'ana mazima qur'ani eno yaqussu ala bani Israil akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Mazima alqur'ani eno ebuulira abaana ba Isirayiri ebisinga obungi mu ebyo bye bakubaganamu enki. Wa min alladhina qalu inna nasara akhadhna mithaqahum fanasu hadha mimma dhukiru bi. Mazima ddala abo bagamba nti nno tuli banasara Allah yabawa byabawa ne batuuka ne babyerabira. Kakati we tugenda mu maaso awo Allah agenda bakoola ya ahla alkitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatrati min ar-rusul. Abange mwe ba ahlul kitabi abange mwe abagamba tulina Tawrat abange mwe abaga tulina Injili. Qad ja'akum rasuluna omubaka waffe akoze eki abajjidde. Yubayyin lakum ala fatrati min ar-rusul abanyonyole atuukidde mu kaseera ala futuri ar-risala mu kaseera ngo obubaka bwa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam busebengeredde buweddewo bukola butya bugwawo. Idhan abaddiza obujja eddiini yammwe Nabbi wa Isa alayhi salatu wassalam gyakola ki gyabalekako. Antaqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir. Muleke kwekwasa nti bannange tetwafuna atujjukiza
tetwafuna atulabula nti bannange ebigambo byasoba dda faqad jaakum bashirun wa nadhir mufunye abasanyusa nekkuba ettoofu ne mufuna abatiisa ebikyambe mukola mutya bye mubaddeko wallahu ala kulli shay'in qadir tuli fenna ebibinja bingi ebiri wano oyinza okgenda ku kibinja ekiyitibwa Ebionites ebyemu ku ebyo ebyattibwa okuggibwawo ddala EBIONITES abaate nno tugambe tutya baali batabuliiki bw'osoma ebyabwe baali baki baali ku nnono kwenyini nga kwe batambulira ogende kuba aliens twabalabye nako twalabye Seeka Ali ekitundu kyatusomedde engeri gye baali olukiiko lwa Nekeya lwatuula ng'ekimu ku byo kwagala kugirawo ddala nzikiriza yaba aliens bayitibwa al arisiyin bal nombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yabogerako Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawanikira Herakl azim madha azim ar-Rum Nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba ati aslim taslam silamuka owone waliwo omukutu gwa Seeka Lukumani ogwa daawa saballa kutekemu omukisa guyitibwa silamuka omaleki omale ebbanja aslim taslam silamuka munnango owone silamuka owone ekibambulira ekikulindiridde kyetugamba buli yenna awulize ensonga munnange silamuka ojja eri eddiini erikkiriya ekugamba ebiyingira mu bwongo kano mukawulire mwenna abali eyo Allah tasobola kukwata kintu kyetutasobola kwennyonnyola nammwe abagoberezi ba Kristo ekyabalemu okwennyonnyola buli asirika nadda mu kasonda ng'alimu okwagala okumanya ewatuufu avaawo bimutabudde kijja kitya okuba nti ye Katonda ate ye muntu kijja kitya okuba Katonda ali omu mu basatu kijja kitya okuba nti obwa Katonda bukolebwa basatu ate nga bw'ovaawo nga bikutabudde bw'oyagala okujja okubuuza pasa tajja kulowooza nti sirina mwoyo nandi agadde okubuuza faaze najja kugamba sirina mwoyo ate wali batugamba kkiriza bukkiriza buli wogira bwoti kati bweba bikulemye okutegeera toliiko mwoyo saba Katonda akwe mwoyo mutukuvu eddiini ya Allah kano mukawulire eddiini ya Allah erika abantu okugenda mu geyeena erika abantu okuyingira mulamu obw'okwesiima Allah tasobola kugiwa abantu nga kintu kiryawo bawangalire ku nsi nga bali fi hira bali mu confusion ekika ekyawaggulu tebategeera bigenda mu maaso wabula eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala eriko ekigambo ekinene omuntu okubeera mu geyeena abirimu obugenderevu alina okubeera ng'ekintu kiyagaana okukkiriza kyali kiriya bulungi mu maaso gaawo n'agaana okukola ki n'agaana okukikkiriza n'olwekyo bannange mujje eri obusiraamu bwangu Nabbi Isa alayhi salatu wassalamu yani mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون Nabbi Isa alayhi الصلاة والسلام kyonna kyali okujjako okubeera nga mubaka qad khalat min qablihi ar-rusul waliwo abaka bangi abakulembera okutumwa ekyo nno kiba kitegeeza ki mwaba abakulembera okubeera abaka ba Allah okubeera bannabbi ba Allah mulimu abatondebwa mu ntondebwa ey'ebyamagero nga ye nga Nabbi Adam alayhi salatu wassalam yabeerawo nga taliko taata taliko mwana idhan tewekwasa nti ate ontalina taata kyekimufula omwana wa Katonda nga tolirede gamba nti Adam mwana wa Katonda awamu n'ekyo nga ate ye taliko wadde taata taliko wadde ki alina munne bwe bateebaganye ye Hawa yali mukyala ye mukyala waani wa Nabbi Adam alayhi salatu wassalam gwe tuyita Eva sibwe kiri ye yava muki yava na mu kisajja ekyo nno kyali badde ate kyatujjako nnyo enviiri ku mutwe okuva mu kisajja ennume ezaala ekyali badde kyewunyisa nnyo ennume ezaala naye ate enkyala okuzaala kikola kitya kisoboka kugaba kiri kisemberedde nnyo obwongo okusinga ennume okukola ki okuzaala kati Eva labwava mu Adamu alayhi assalatu wassalamu notakkiriza era notamuyita muwala wa Katonda argument eyo gyotadde ku Nabbi Isa nogireeta tuli fenna kakati Nabbi Isa nazaalibwa mu kuzaalibwa okwo okuteebaganye nani ne Eva ate yavudde mu kikyala
oli Eva yavudde mu kiki yavudde mu kisajja kakati entonde eyokuna nayo nga buyinza bwa Katonda yo toddanga kaawo n'ogigulumiza nnyo okubeera nti nno mazzi buzi gikavaamu essajja ero likansala erya defense eryo erikinjaje erimeggente eryo erisalamala mu kibira eryo erivubye erikuba enkasi mazzi buki mazzi buzi omuntu gaavaamu oyazaalibwa ng'ava mu taata ne muki ne mu maama obwo bonna buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kutonda ne tukkiriza ffe abasiraamu ti Allah atonda mu ntonda mmeka mu ntonda nnya entonda esooka kwe kutonda omuntu la taata wala maama taliko taata wadde maama oyani oye Adam alayhi salatu wassalam okutonda omuntu ng'ava mu taata talikani taliko maama oye Eva ye Hawa alayhi salatu wassalam maama wabakkiriza tuli fenna owokusatu entonda eyokusatu kwe kutonda omuntu ng'ava muki ng'ava mu maama nga tewali ki nga tewali taata entonda eyokuna kwe kutondwa kw'omuntu eri opposite ne Adam ng'aliko taata aliko ki aliko maama ebyo ffe abasiraamu tubikkiriza era nga tuga nti obwo buyinza bwa Katonda obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala nga byatandika bintu nga tebiriiwo nga tebyaliwo wadde tewali kantu konna n'abitandikawo ate okutonda omuntu nga amutondedde muki amutonze nga amujja ku muntu waali awo ate ekyo kiyingira nnyo mu magezi ekiyitiridde ng'era mu ngeri y'emu bwe tuddeyo ku kibi ekiki ekisikire tugezaako okujjukiza ono agamba nti agoberera Kristo ateeka ebirowoozo ku bintu bino oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala n'amulungamya sawa as-sabil gwe tolaba nti ddala singa waaliwo ekibi ekiki ekisikire nga Yesu Kristo kyeyajja okubeera nga akola atya kyeyajja okubeera nga ajjawo ekibi ekyo ekisikire teyali badde nga Yesu ajja atayingire mu mukyala akyali mu kibi ekiki labwatuuka mu sanduuke y'ekibi ekisikire n'akulira omwo n'abeera omwo n'azaalibwa ng'ava omwo mu mukyala aliko ekibi ekiki so nga azze kujjawo kibi kiki azze kujjawo kibi kisikire labwatuukira mu sanduuko y'ekibi ekisikire kubanga kati ne Mariyamu akyaliko ekibi ekiki ekisikire bal tannafiira ku musaalaba kubanga awo we byatereerera wanoona twali tukya strugglinga bwe baamala omukuba emiggo ne bamwambaza ekintu ky'amagwa ku mutwe ne bamutira ku musaalaba awo ne kakola katya awo ne bitereera eby'abantu nedda munnange yali sebuse omwana wa Katonda najja n'akola ensonga n'akola atya naddayo n'atatuukira mu kibi kisikire asooka naye neyetabula nakyo ate amale akola atya ate amale akijjewo ye abaffe ge bw'obeera n'omuntu ng'omubanja ebbanja omubanja oli munyiivu ku ye yakulya ssente zo kati oyagala omujja mu bbanja eryo oyagala okumujja muki mu bbanja eryo bbanja lyo gwe gw'omubanja teri mulala kati oyagala omujja muki mu bbanja eryo kyokola ng'okwata ssente zo ng'ozikwata ng'ozimuwa ontegedde ng'akusasula ki ebbanja bugati kati musonyiye kiyingira mu magezi abange kiyingira mu magezi oba osonyiwa musonyiwe oba osonyiwa musonyiwe kiringa era bwolaba wa traffic mu nkubo kati amaze okukwata agenda kukuba ekipapula n'agamba naye ntemerayo nkuleke ate n'akulaba nga tolina sente akwate muzize ziri mu nsawo ye azikuwa agambe nti kati zimpe kati omaze okuntemera kati genda biba tebikola sensi seeka gwewe emmotoka omubuuzi ogamba bw'otuuka wali n'oyimirira onyumiza wa traffic luno munnange ku luno ate oba ge batadde ku luguudo kikaaki yamanyi byeyanywedde si bw'ogamba yamanyi byeyanywedde yamanyi byeyalidde kubanga tikiyingira mu magezi imma akusonyiwa obusonyi ogende akusonyiwa obusonyi okola otya ogende kati genda musiraamu genda akusonyiye amma ataakwate mu nsawe ataakuwe ate omuddize ataalyoka akusonyiwe tebiyingira mu magezi n'olwekyo watya ate ng'ekyo kyagenda okuwaayo kigenda kusooka kwetoolulirako mitawaana kigenda kusooka kukola kitya kwetoolulirako mitawaana nga bwe kiri nti Isa agenda okuweebwayo Isa ye wa Katonda mwana wa Katonda tuli ku ntegeera eno agenda okuweebwayo si kumuwayo buwi wabula bamuteekayo
abonerezebwe abonebone ayite mu bukendeevu n'obunyoomofu abuke emifulejje ng'atambuza enjiri abamukuba amaji bakole batya byonna byonna biyitemu batuuke n'okumutta bamuteeke ne mukaguli awo nanga Allah kyamulema ogamba obugambi nti bantu mmwe mbasonyiye ekibi kiri ekyakitamwani Adamu n'akijjawo n'olwekyo bannaye muteekeyo ebirowoozo ku bintu bino abalungi muteeke ebirowoozo ku bintu bino musobole okubeera nga mukuuma eddiini musobole okubeera nga muyingira mu jjana ey'ekitiibwa ffe tumanyi nti abali eyo mu makereziya n'amakanisa baagala kuyingira bwakabaka bwa Katonda baagala kugenda mu ggulu baagala kuyingira mu bulamu obutaggwaawo baagala kuyingira mu bulamu obw'okwesiima naye ng'okyali mu nzikiriza efaanaganako bwe togenda butuukamu olina kusala eddiiro gye mu busiraamu eddiini erikkirya obulungi ekuluŋŋamye ku Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala ne kyatayagala waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.